Tuli Entebbe essaawa eno ssaawa za kawera 2 zennyini. Breaking news amakubo gonna ag'Entebbe baga blockinze bibino mbikuletedde abasirikale bwe bayimiridde nanamungi w'abasirikale mulina mu maaso awo kye bakoze wali eri ku NUP headquarters ekamocha nabyo mbirina nga bwere enkola yafano kwanda boyugi ka video mbadde nsaba okampeleka like kamenga kasotambula katukere omuntu yenna eyandyagadde kumanya kweno information twagala balaga ntino buli video no buli woji wa like yamba kukutuuka eri abantu ba NRM twagala balaga amanyi gakyagulanyi okisege gwena tana subscribing wegate ku mukutu gaffe guno gwa Wanda Boy UG kale katweyongereyo na mawulire gaffe galero bwenjogerera sawa zineno Entebbe airport yonna bataddeyo si red box kyentegeeza kintino bataddeyo stopovers nga olaba eziri mu Pakwachi ngodda mu Kyengule Uganda ewaggulu okitegeera bataddeyo zi red blocks go wenna agendayo bakusaba ID we bava ku ID bakusabe driving permit yo ba blocking za makubo ebyaddala era nga saawa zino we twogerera abana bano tumanyi we bagenda okuyita era nga nawulidde kontino wali ekubo eriso batusa direct ku Entebbe airport wabagenda ku express na express yonna bagaddewo doza mukimanyi bunyi tino wali on gates okuyingira Entebbe kati abana ba NUP bonna abasinga by the way wenjogerera tebana bakkiriza yadde okuva kale basinga bale tebana bakuvaayo naye abana bana mawulire ndoza mubalaba mu video gyembalaga waneno bo batuuse yodda abana ba NUP benyini bajeno Gaddafi ba Bobby Yanga badde bakyali ku kitebe ekikulu wali eri ekamocha ku NUP headquarters oshegera badde just betegeka naye awo wenyini ngenda kuba nkulaga video mu maaso awo nga abasajja babasazeeko bino bintu si byakusaga sajja babasazeeko ngenda kuba nkupulengera bu video bono bulabe ne baba tiktokers abamu nga bamadubana nabalabyewo dda batuuseewo dda just baze ku appreciating Bobby Wine oshegera ekintu kyo baze mu representing ndino kale abantu abamu mwana balina omutima gw'eggwanga baagala eggwanga lyabwe era nga kyovola bagenda kuba nkupulenga kakasuke bapulengire video birenga komawo n'ebirala okisege gwena tana subscribing liking video kabenga kasotambula katukere omuntu yenna atana bakujja. Tuli Entebbe essaawa eno ssaawa za kawera 2 zennyini wabula leero njagala olaba amaanyi g'abaana ba NUP kuba bw'oyita kweno road block waliwo road block eno endala eri maasoko wali ndabye buli kika ky'amagye bw'ogiyitako okusala ku LB kyoddeeri obeera musajja era layini esimbye okuviira ddala eno ku stage y'Entebbe mu Kitoolo emmotoka bapepetemu ku emu buli wamu bw'oba tokakasizza bulungi nga tonyonnyodde bulungi baba toyitawo. Ebyo byebiri wali ku Entebbe airport njagala ino video gisharing omuntu yenna ugomanyi agenda ogenda ku Entebbe tetwagala bagwe mu busajja buli no video buli ogyongerako gisharing buli ogitaya ku status wali omwana afunamu nagamba ati wano wewe nandiise wabairawo bujamaa oshegera ka video ka sharing katukire omuntu yenna yandyagadde kumanya kale buli omuntu yandyagadde kutuuka ku Entebbe airport tetwagala bagwe mu buzibu oshegera kale finally tetwagala eggwanga lyaffe tetwagala omuntu akole kyagwe mu bizibu oshegera oyo no ye Madubala omu ku ba tiktokers abakeddeyo bambi sobolera ebyagamba mbere nga komawo ebya Bobby Yanga n'abasirikale kunga Uganda yonna twagala emitwalo 7 ku City Square nga kwe munna Uganda alumirirwa eggwanga lyo gwasituse muve birime babagamba togenda omusirikale munno is the same like you. Don't fear anybody if you want to change your country. Don't fear anybody. Don't fear any person. Blood, you know, kuba kulo. Yeah? Or you know, kuba kulongo, you will have mungi. Abasirikale bajja bali dena kulia. Kati. Ebyamadubala nga tubivuddeko awo benyini abasirikale bazze nga bidi akamala gishootinga bati abasajja bemulabawo mu video bazze ne bakiika ndozaawo mwina mumanyi okawashing bakale wagulu wa NUP headquarters bayisawo bangi nga bonna bagala tunula kiki ekiri omwo munda
era wadde bayita nga bagamba mwe muli bagezi temugenda gye mugenda twamaze dda kusalawo era Jessica video tetwakatadde kuona full naye wanena ewasookera ddala banasajja bagamba temugendayo bamagala obulamu bwamwe kitegeeza ki ntino anything is going to go wrong, something might happen. Oshegera tira manyi kigendo tuukawo naye nga tumanyi bwe bituukawo babituuseewo oshegera ekintu ekyo abaana banupu mwenna abali eyo go na liking a video mbadde sawa gi liking we na subscribing akadde kaje mu personalize okateke mu all ngenda kuba nkupulengera ka video kanene owulire omusirikale kye yagambye Bobby Yanga nyagala obere keen soko owulire byagamba birenga komawo ne divorce cause yatuuseeyo dda. Nenga wewe wenyini tujja gwe musajja beeramu onsanze bapatonga mbatwagala bifaananyi beeramu wewe kalabe tujja just boss mu mugambe nti tujja esaawa yonna. Nekirala abasinga abadde bambuuza ku Kajansi ate Wonder Boy wo wali watya Kajansi awono we wale etawondoza abakadama enzo banga lwali olunaku olusookera ddala okuyita ku taawo eryo awe wali ka roundabout ke Kajansi akatwala direct mpaka ku Entebbe airport nawo wonna obusajja bujjuddewo ndooza divorce bagezezaako balagawo kamera. Traffic officers bangi nnyo kati gwe nolaba wano just Kajansi abasajja baliwe bati neteebereza kiri eri munda oshegera waneno just balazi ntino bataddewo bu traffic officer just okuyimiriza bano abanupa bana abaze mu motoka zino eza red motoka obera motoka ya red muganda wange tebakkiriza kuyitawo nena kyali wange ne mukunja ataseera abakedde mufubutula kibuuko mukunja abadde avuze Subaru ye mndoza mugimanyi eri ennene abadde agenzeeyo naye kyeba mukoze kati kyentegeeza ntino mwino kubeera keen mwegendereze okitegeera. You are coming live. You are in Kajansi. Sawazi. Still in Kajansi. Jabu konende ranga bwe. Aya abasirikale bali. Aya ngalo bachirwa akole ensonga. Bachirwa bayita Entebbe Road. Bayita Entebbe Road tuli Kajansi. Coming to live on BBS Refiner. Second, ensonga zonna tugenda zibawolesa tumira ku BBS Refiner. Kamera ndine mwana mulenzi Musumba Roberta oba kabisa kandagala agenda